Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale mbalamusako mwena abali ku mputo gwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala amayanja omwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olw'akaseera kano twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo Mwoyo Mutukuvu ayongere okuba nga atuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kakati nze nali manyi tono Pastor Martha Semakula Semakula lwe yabuulira enjiri eyo byali awerako kyakulabirako oba abantu ne bamutegeera bubi, naye nagenza okitegeera nti kaali kagendere ng'omukadde akogga kubanga kati buli lwayimirira katuuti alina okuba nga ate ayogera ku Bobi Wine n'okuba nga ayogera ku bawagizi ba National Unity Platform, which is very bad. Naye mu kusooka nali nga ngamba omanyi by'abantu tebamutegeera. Kati ndaba gufuuse muze era yakyewaaniddemu. Okitegeera? Yakyewaaniddemu onna kazi ono. Omanyi bangi batandika batyo. Kamanyi kasita otandika political summons nga buli w'erinnya katuuti olina okubaako ky'oyogera kuba omanyi bagenda butambuza. Omanyi buli oba ovudde ku mulamwa waliwo okumanyika naye ng'ovudde ku mulamwa sitaani ebyo by'ayagala. Kakati ono Pastor Martha kye yali ayagala kyekyo kuba ne mu njogera yagamba twali twogeranga nga Uganda tetuwulira naye kakati Uganda Mukama agitukwasizza. Okitegeera? Sinze yabatuma mukawo, sinze yagamba akatambi ako kagende viral. Kati atandise n'obyewaaniramu. Kati amakinga sure buli walinnya katuuti alina okuba ng'ayogera ku bawagizi ba Nuupu bamutambuze. Kale leka mukuwa olabe byabaddeyo ku Sunday eno. Naye nze ndaba olugendo lwakutte katerufu. Manyi basumba bangi bano abatambudde politiko we. Ate ffenna tubamanyi. Ow'Enowa Harani oyo tumumanyi munnabyabufuzi. Kati oba ng'obadde ku musingi ogw'obwakatonda ate n'odda mu politics, kati ng'olugendo oluba we lutyo luba lugenze oba ovudde ku mulamwa. Kankuba byabaddeyo omuwulire naye yakikola akigenderedde. Kati n'okwewaana yeewaana alinga eggunju. Balita gunju liki nti singa mbadde n'abiri nnyini nkoko mbadde muleeterako muwulirize. Nkubiriza bannayuganda wamma tunoonye Katonda muve ku bannabyabufuzi bano abaagwagwa balo abeenoonyeza ebyabwe. Give up on the politicians that are seeking for their own gains. Okomekereza etya nga buli kimu okifudde politiko? How can you wind up making every issue political? Kati Museveni yasudde abaana ku kabenje. Now is it Museveni that landed the children into the accident? Bwe yandibadde si ye president omulala yandikozeewo ki? If he wasn't the president, what would the other president do? Nze nno ndowooza eno ensonga yokka Katonda yasobola okutulokola. It is only the Lord that can deliver us from naye this. osanga munnabyabufuzi avuganya gavumenti era ng'akinyoolanyoola bw'ati n'agamba Museveni. But you find an opposition MP or politician. Nze Katonda bw'aba mpise mu mulembe ogufaanana nga If the Lord has called me in such a generation, sisobola kusirika I cannot keep okulaba silent. nga bawuddiisa abantu. To get to see that people are diverted. Bayibuli yeegamba The Bible says, Isaaya essula ya 8 Isaiah chapter number olunyiriri 8 21 and verse number mbuno 21. balikolimira bakabaka baabwe They shall curse their kings ne bakolimira ne Katonda. and they curse God. Ojja kulusoma naddala oluzungu lulugjayo bulungi nnyo. That they will, can you please read in English? Isaiah chapter number 8 And verses 21. and verses number 21. Saagala weesange ng'oli ku muwendo gwabo abatayagala kunoonya Katonda naye nga buli ekikubaako ofuna gwe weekwasa. It says, and they shall pass through it hardly, be stead and hungry, and it shall come to pass that when they shall be angry, When they shall be hungry they shall fret themselves and curse their king and curse their king and their God and curse their God. and look upward. Kakati kankubuulira ebigambo bino. Let me say these words to you. Njogera ebigambo bino naye naawe osobola okwesanga mu mbeera. You can find your situation. You can find yourself Otandise in a situation n'okolimira Katonda olw'ebyo ebikubaddeko. and you begin cursing the Lord because of what has happened unto
newankubadde nga tulina ennaku ku mitima, though we have sorrow unto our hearts, tetugenda kwekwasa mukulembeze yenna, we are not going to lay anything unto our ate leader, tetugenda kubakolimira, and we are not going to curse them. kubanga bayibuli The etugamba Bible says, tusabire ng'abakulembeze baffe emirembe. let us pray for our leaders' peace. N'olwekyo Uganda manyi ng'ompuliriza, I know Uganda, you're listening to mu me. bino Katonda yekka y'asobola In okutulokola. all this, it is only the Lord that Katonda can save yekka us. y'asobola okutulokola. It is only the Lord that can deliver us. N'olwekyo nze mbayita tunoonye Katonda. I call unto you that you come and we seek the Lord. Tewaliwo yandibadde asobola okulokola bbaasi eyo ne bwe yandibadde mukulembeze ki nga si Museveni. Nobody would have saved this bus even if it was another leader, not Uganda Museveni. Katonda atuyigiriza okumunoonya, Uganda, the Lord is teaching us to seek after Him, tumukyukire, that we turn to Him. ajja kutulokola mu buli mbeera The yonna. Lord will deliver us from every Bayibuli situation. egamba mu The kukungubaga, Bible says in Lamentations, musisimuke ekiro ebisisimuka ebisooka we bisookera, arise up in the wee hours of the night, mufuke emitima gyammwe maaso ga pour Mukama, out your hearts unto the Lord, mumukaabirire ku lw'abaana bammwe abato. cry unto the Lord for your young children. Kakati tusisimuke ekiro, Now let us wake up in the wee tusabe hours of the obukuumi ku night, lw'abaana baffe, and we pray for the protection of our children, tukabirire Katonda ku lwa Uganda and we yaffe, pray to the Lord for our Uganda, tuyite Mukama ku lw'amaka and gaffe. we call upon the Lord for our families. Obufumbo bwe bunaatera okulumbibwa ogambe Museveni. Your marriage is about to be attacked and you say it is the government. No, which kind of presidency is that? Kati obwo bugwi bwa ddalu bwa nnabaki? Mukama waffe omulungi yeebazibwe. N'olwekyo nze nno ndi wano okugamba ebigambo There bino, are family here to say, tukyukire Katonda. let us turn to God. Kunoonya Katonda ebeere nga mpisa yaffe ku lwa buli kintu Let kyonna. seeking the Lord be our discipline unto every Ndi issue. ddoboozi Katonda lyasitudde omulembe ogufaanana I'm nga an guno. oracle in such a generation. Ate sibuulira gwe weka eyalokoka. And not only you that is born again. Eriyo abatannaba kulokoka abali confused n'obulamu naye nga tebampuliriza. There are people that are confused with life, but they are listening Bwe to baba me. bagamba nti Mugundi yakoze kino nga bagamba ng'awummula ng'agamba kimu bw'alifa nditereera. If such a Omusajja oyo person bw'alifa. dies, if that man dies, then I'll be safe. Ekyo nno kya bulimba. That is a lie. Obulokozi bwaffe buli eri Our Katonda. salvation is from God. Kakati no tulinawo services buli lunaku. We have services every Buli day. lunaku teweekwasa. Every day we have services Asobola running. ekiro buli lwakutaano tusuula wano. If you can manage night, every Friday we are here. Mbayite tukabirire I'm Katonda. calling out to you that we come and we seek the Ajja Lord. kutulokola The Mukama. Lord will save us. Katonda agenda kuuma abaana The baffe. Lord is going to safeguard our Kimuse children. emikono gyo waggulu. Omanyi abasumba baffe bano beerabidde ekituufu kyennyini kibateekeddwa okukola. Social media neebakyamusa nnyo. Omanyi social media eno ekusobola okuwanika naye ate esobola okuggyayo eyo yonna gyekuwanise. Ndowooza musumba kyali kimuluma okubanga tatali international, alaba abalala bali international batambula, obutambi bwe butambula. Ndowooza naye n'agamba mu Uganda saawa zino kintu ki ky'osobola okubuukira ate n'otambula n'obiravayo nti kyekyo. Kubanga singa yakyogerako just teyali bizeemu ebyo. Naye kakati it's part of sermon. Buli walinnya katuuti Nuupu erina okubeera kitundutundu kyaki kya sermon, which is not good. Sikiriza musumba yenna kutabika byabufuzi mu kkanisa, kuba kkanisa eyo ekuŋŋaanya abantu ab'enjawulo ate tesosola. Ekuŋŋaanya aba Nuupu, ekuŋŋaanya aba NRM, DP, PFF, ebibiina ebingi kuba yo ekkanisa eri Newton. Kakati omusumba w'otandika okuba nga weekubira olubege oba otandise okusosola mu ndiga era oba ng'ogamba nti ekkanisa eyo y'abawagizi ba kibiina weekiti, era n'abanaabeera omwo nga tebakkaanya naawe ojja kuba obaleese evvuunya ku mutima nti ne by'onoobuulira bagenda tandika okuba nga tebabikkiriza oba nga babinyooma n'ekinaamugasa. So omusumba muzaŋŋanda, musumba aliwo kugatta si kwawula. Musumba tolina kwawula mu bantu nti kakati gwe kibiina wooti simanyi gwe kibiina nedda. Nga gwe omuntu oyinza okuba ng'olina ky'owagira naye oboze mu nnyumba ya Katonda. Ennyumba ya Katonda tesosola. Kati omusumba atandika okuba ng'alaga side, then awo obuzibu bumaze okuba nga bulabika mu kibiina ky'asumba. Either kigenda kufunamu okukola kyokwawukanamu
oba ekibiina kigenda kuba nga ate kiva ku mulamwa nti buli lwanaayimira katuuti mu kifo ky'okukuuta akadingidde ka Mukama waffe Yesu Kristo enjiri agenda kuba nga akuuta akadingidde ka muntu mulala. That's very bad. Abo abasumba baviiridde ku mulamwa. Era abasinga babikola lwakuba baagala kulya. Waliyo ekirala kulya. Kati ye Musumba Martha yakitegere nti kakati wano ali kwemaketinga. Yagala n'enamba z'essimu azisoma mujje mbasabire biki. Tolina kubayita bajje bakubasabire. Awo omuntu Katonda yamulungamya genda awo. Tolina kubakalamu. Era abasumba bakuba obulamu ku mativi amalala nzemba. Jangu nkusabire togenda sigala kyekimu. Jangu Mukama akulaguleko. Kitegeeza you a business man. Okitegeera you a business man. Ekitegeeza olina birubirwa bibyo. Omuntu omutuufu pastor omutuufu tolina tandika kubabulamu jangu nkusabire no. Okitegeera kakati kankogera akatambi akalala okumanya ono yeewaanye ng'eggonjwa eryettuufu timba n'abiri ninkokomadde muleeterako agabe bameka abakutte masannyalaze ago negatabakuba bameka abagadde okwogera ku mukulu oyo naye ne batafuna masannyalaze kitegeeza ndi wanjawulo nakutte mu masannyalaze ekkanisa nanze kyemanyi nti abantu abamu beeyita abamu baabayita abamu jasitaani abajja ku mulamwa naye nga yali ku mulamwa baathawe ffenna tulina gyenvudde waffe mubi nnyo naye Katonda Musumba Martha nawuddeko agamba oba bagamba nti yali malaaya ayo gyenvudde wuwe. Kakati Bobi Wine ye yali musajja watunga ali mu ndongo yeekubira muziki yenywera njaga naye kati takyabirimu. Naawe Musumba Martha mu bamalaaya tokyaliyo. Kakati tekiba kirungi omuntu okukozesa past yo yabeeko waatuuka. Kati gwe wakozeseza past ya Bobi Wine yali muyaga yali muki obeeko wookola ki wootuuka. Kale ate naawe bano abanuupu bwe bakuddamu nga bakozesa past yo kakati ate lugenda fuuka lutalo. Oli gwe walumye teyakuzzeemu bano be baakuzzeemu. Kati bano bakukozesa ensobi oyongera kulumba oli tolumba bano. Singa kati obadde olumba bano naye kakati byonna by'oyogera era oyongera kulumba oli atanawe kukuddamu. Okitegera si kirungi kuyimira n'ogamba gwe wali musezi ng'ate naawe ayogera waliko omuki naye waliko kiwali naye mwena temukyakiri. Naye kuba kati gwomanyi nti wenaakozesa kino ngina kubaako wentuuka. It's not bad. It's not good. So tulina okwetereeza tuwe nga example ezisaanidde ku bye twogera. Kamukongere nga yeewaana amasannyalaze ge yakuttemu. Nze nakwata n'enteekayo akatambi ako nenkafuula viral. That is it me that got that video and posted naawe it to keera become... ku makya oyogere ku Kyagulanyi olaba waliwo anaakunyega. Okay, you speak of Kyagulanyi to get to see whether somebody will respond. Oba olowooza nti ago gaali magezi gange n'amaanyi gange. If you think it was by my power and my scheming, tewali ajja kunyega n'ogu. nobody will respond to you. Nemwokeera n'omuvuma tewali akunyega. Even if you abuse 1,000,000 times, nobody can respond. People have done a lot of things. Abantu bakoze ebintu nga they want that electricity. nga baagala amasannyalaze ago. Ne basasula ne sente. They pay even money. None of them talks about that. Tewaliwo n'omu ku bo aboogerako. Tulina Katonda. We have God. I was baptized with power. Nabatizibwa n'amaanyi. So I cannot face Pharaoh. Sisobola kusisinkana Falaawo. And Pharaoh kills me. Ate Falaawo n'anzita. Then who sent me? Kati olwo abani abayantuma. Mpozi nga nagenda ndi mwerere ne bakuyita kola kwepankiriza kwewaniikiriza. Kukola ki? Kwekaniikiriza. That statement.
ne weewaniikirira ku by'otakola otya. And now you push for the things that you can manage. Ndi wano okugamba I'm olwaleero. here to say this. Teweewaniikirira ku mulogo wa ku kyalo ng'oli mwereere. Do not push unto a sorcerer of the village when you're empty. Ajja kuloga n'abalabi beewuunye. They will bewitch you and the seers will say n'obulokole what bwo. with your belief. Naye kubanga tobatizibwanga n'amaanyi ga But Katonda. because you have never been Allah. baptized with the power of Kale God. omuloga kakubufumbo bwonna. Mukama yeebazibwe. Nze siri against musumba, siri against omuntu yenna. Wabula nga tonnaba kubaako ky'olipulayinga sooka omanye ky'okola. Kati ensi yonna emanyi nti abasumba bali nyuto. Ensi yonna ekimanyi. Era ensi yonna ekimanyi nti abasumba be bantu abatayawulayawula. Nti wa NRM agenda kujja omwanirize, wa NUP ajja omwanirize, wa FDC ajja omwanirize. Kubanga gwe missoni yo si yakufuuka pulezidenti, si yakufuuka minisita. Missoni yo nga gwe pasita yakuvuba myoyo mingi okujja eri Kristo. Kakati nti ky'olina okugamba nti mu kubaaniriza wano olina okubeera omugezigezi nti baleme ku-overtakinga gw'alina okuba ng'obakontrolinga. Ne kati basumba abangi ekkanisa bazifuula butuuti bwa byabufuzi. Babeera omwo ne bakuuta obudingidi bwa politics. N'enjiri n'ebalema obuwulira. Ne baawulayawula. Kyokka mu kkanisa tujja kubeera kimu. Kubanga ekkanisa ereeta buli tribe, ereeta Munnayuganda n'atali Munnayuganda, ereeta omuddugavu n'atali muddugavu, yasoma n'atasoma, ffenna ekitugatta kiri ekikristo. Kati w'otandika okuleeta ebigenda okwawula. Kubanga osobola okwogerawo otyo nga mu kibiina omwo mulimu abannuupu. Ate nga kisoboka. Kati oba osobola okwogerawo otyo nga mu kibiina omwo mulimu ab'enyaali. Ng'ate oli kwogera ebitali birungi. So, nze badde nsobera abasumba. Politics ayawula bamuveeko. Kubanga ogenda kuva ku mulamwa. Jjukira bano abaana abanuupu n'abainalemu n'ebibiina ebirala. Bo bagenda kwataakinga. Tebaagala kumanya oba oli muzibu oba toyagala oba toli musumba. Ng'okutte ku kyabwe bagenda kwataakinga. Kyova nti Katonda agamba tubeere n'omwoyo w'amagezi mu buli kye tukola. Omwoyo ajja kucommunicatinga. Naye oba olina ekiruubirirwa ekikyo then it's okay. Paka kati yagamba Musanyeze n'agafunye. Tuli international, buli omu atuwuliriza. Bameka bagakwatamu ne gatabakuba ne gatabatuusa wano. Kye twali twagala kye kino kuba bulijjo twogera nga Uganda tewulira. Kati Uganda ekola ki? Bangi abazze n'eŋŋombo. Mukama atuwadde Uganda, Mukama atuwadde wano. Bangi babyogedde. Naye Mukama agikuwadde atya kyekibuuzo asobola ogikuwa naye ogifunye otya? Is it Mukama yagikuwadde oba emistake gye wakoze? Bagamba Katonda. So oba bwe tugenda okumanyika ng'abasumba oba baweereza nti nja kubako gwe mpalampa mumanyike, then it's very bad. Nze terina okulaba ekkanisa wano ezimu. Oli agamba kantandike ekkanisa naye kambeeko omusumba gwe mpalampa. Eyo temugendayo, eyo baliwe bati, eyo waliwe bati, eyo mujje wano. Nga ye talina njiri egenda ebuulire bantu balokoke abatali balokole. Alina njiri y'abaalokoka kubaawulayawula, kubaleetamu kukola ki? Bajje ewuwe. Dini eyo si njiri. Enjiri Mukama waffe gye yatugamba mugende mu nsi yonna, tugende eri abo abatali bakkiriza. So ekkanisa nnyingi zizimbiddwa okuvoola bannaabwe. Oli nga oluusi yaliyo mu buweereza obwo naye n'akola amanyanga oba bye yali ayagala ne bitakwata n'ajja. Kati wajja mu kifo ky'otandika ekikye nga ye atandikira ku bali be yalimu n'asooka akubaawo. Oba kakati we naayogera ku gundi nja kuba nfunye amasannyalaze ng'enjogera y'ennaku zino. N'amutandikako. Kitegeera? Kati abasumba nabo kati be balimu.
Kasita nayogera ku musumba munnange waati, abantu bajja kumpuliriza. Kasita nayogera ku munnabyabufuzi waati, abantu bajja kumpuliriza. Abantu baza mu kyaki balina ebibaluma, balina ebizibu, babagobye ku nguudo. We baali bakolera ne bajja 10, bantu bali awo babundabunda. Baagala kinabazaamu ssuubi, ng'ate g'odda mu byamabega ebitakola makulu. So bamwe muwulire enjiri egenda okuba ng'eyamba abantu. Enjiri gwe okwepolomootinga, kuba kati gwe wopolomootinze, enjiri tejja kukola. Naye ng'obadde n'enjiri ennungi Musumba Martha, era nze kyenkugamba kiri kimu, ebya Nuupu sooka obimma amazzi bisiriire. Toddamu nabyogerako, bireke. Baleke bo boogere. Kati gwe wuulira njiri. N'ekizampo z'oleeta tobagerezaako beesonyiwe. Ogenda laba, gojja kulaba. Okitegeera? Kale kakibe nti yali accident yewayogera. Oba kale Omukama yakugamba. Era paka nakati. Akyakugamba ogende maaso ng'obasojja. Lowooza mbu tusimanyi tuli kutereeza ggwanga terina kutambula weeriti, temusobola tutiisatiisa. Eggwanga naye tebajja tesobola kutereera nga naawe oli mu lutalo lwa bigambo. Okitegedde? Omulwanyi omutuufu Mukama waffe alwanira ku maviivi. Kati gwe naawe bakutute mu kikolliwo mu lutalo lw'ebigambo olwo Sitaani ate lwayagala. Yesu bwe bamukwata ne bamutwala mbu yeewozeeko, yalina ekigambo kyeyayogera agenda mumukomerera. Yasirika kuba yamanya baalimu n'amanya ne kikyali. Naye nze nga yatandika awo, nze temumanyi nti mwana wa Katonda nazuukusa gundi, kaakati mumumanyira ne Galiraaya ne nkola kino. Kati awo walivuddewo ate keyosi ndala nnyo. Naye yasirika. Kakati gwe otandika okuba ng'obaddamu kitegeeza naawe okikola okigenderedde. Abo abawogana abo ng'ennyungu mugamba nti oluusi obeetaaga, abamusinga si balokole. Obeetaaga bategeere Katonda. Fuba nnyo okuba ng'obamanyisa Kristo. Omuntu anaategeera Kristo ajja ategeera nti kino kyenkola si kituufu, akyesonyiwa. Ajja ategeera nti twetaaga Katonda mwene embeera okuba ng'ekola ki? Etereera atuluŋŋamye ki ekiddako. Kati olinga kati ayogerera gavumenti. Olinga spokeswoman wa gavumenti. Okitegeera? Kati olinga olaga nti abantu bonna abawagira opposition beetaaga kulokoka tebategeera. Ne mulimu n'abalokola abawagira opposition. Buli omu alina eddembe ly'okuwagira ky'ayagala. Kasita tamenya mateeka. Naye ate kati gwe yali gasaabana ate n'oyimirira n'olaga sayidi omusumba tolina alaga sayidi. Tandika okuba nga ate okolokota sayidi endala. Sayidi gye tulina okolokota eri Sitaani. Sayidi gye tulina okuba kiro misana. Kuba eyo ye mulabe waffe namba emu. Naye bino ebya politiki bino byansi naawe tebina gye bigenda tutwala. Ate Katonda yasalawo. Okimanyi Katonda yasalawo nti ono abeere. Ya Katonda agamba kino tekiibeere, tewayita ddakiika nga kisanguddwa mu byafaayo. So bale ngamba odde ku njiri bantu toddamu. Naye bino by'otandise kitegeeza you did it ng'okimanyi ekigenda okuddirira ng'era olabira nti ogenda obotolera okuba ng'omanyika eggwanga lyonna. Naye ate ebyo byakaseera. Ebangi tubalabe bawalampye ne bakkirira kati they are no more. Annange Kama atuyambe. Kale gamba Yesu onsaasire obutali butuukirivu bwange. Sazeewo olwaleero ondokoke nkuwa obulamu bwange obeere mukama waabwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Simanyi gwe kiki olowooza ku Musumba Martha. Waliwo abamupikaapika, waliwo abamuwaana. Ayinza okuba nga byayogera bikusanyusa nga oba ali ku sayidi yo gy'owagira. Naye bibirikale omusumba alina okuba nga taata agatta. Talina kulaga sayidi nti nze ndi opposition obeere ku opposition okuba omusumba kubanga mu kyaki mulimu opposition abatali ku opposition. Kitegeera? Naye oba olina ensonga gy'oyagala oyisaawo olina okuba n'omwoyo w'amagezi. Eri ejja kutegeerekeka. Okitegeera? Ejja kutegeerekeka. Naye okuvayo obeere nga munnabyabufuzi yennyini obeere katuutu otwale eddakiika 3 obeere ku ekyo okolokote ekyo. Then
va katuuti sooka oyambala ekifaananyi kya politics obeere eyo politics oli omukooye okomewo kubanga tosobola kukola bintu bibiri. You can't serve two masters at a go. Kisoboka. Ate abantu bonna boolaba ab'amaanyi boolaba baava eyo wansi. Dawudi yennyini bw'owerako ekizampo. Dawudi yali wa mu nsiko eri n'endiga. Abaganda be bali eri babeera ne Sawulo be b'amaanyi biki. Katonda yajjayo Dawudi eri wansi eri okubeera nga muliga abeera eyo na ndiga asiba mu ttale useless boy amufuula kabaka. Kitegeeza Katonda asobola okujja omuntu mu njaga, Katonda asobola okujja omuntu mu mwenge, Katonda asobola okujja omuntu mu bwamalaaya, Katonda asobola okujja omuntu mu kintu kyonna n'amupolishinga bulungi n'amufuula ensonga. Kati kyoba okimanyi ate lwaki oddayo ate mu byafaayo by'omuntu kuba okimanyi Katonda akisobola. Kisoboka nga naawe yakikukolera n'akuggyayo eri kati wuuyo oli musumba. Wali tosaanira kati osaanira, n'oli yali tasaanira yali bibye kati saawa zino takyali oli gwe wali omanyi. So tukozese nnyo omwoyo wa Katonda, tusinga okukozesa amagezi gaffe n'okukulembeza ebyaffe. Kale ndowooza kanitwolemu Katonda enkoma bingi bye tugenda okuba nga tukwatako. Olako olungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.